Nangaba kusibudde naye bwera gantu ozadde omwana ozadde omwana muwala gantu ozadde omwana daye mulago okole daye noonya omwana siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu atiko masira naye ku kaseera kano twetaaga ki kusaidia obulwadde mbadde mbakyaba mama Fina ntaache ku byentambula banga anyongere mu bizinensi yange ankoleji anyambe ne ku kino ekyobulwadde kyekikinga obugibu ne ku byentambula kubanga munange entambula gikyafali nyingi lwaki ntuuka eggulu ekigumba bweyali eyo yonna teri atamanyi namalayo mama Fina yajja tutacha yatugulireyo akanyongeja kensobola bizinensi yange mama basobola okunyamba bonna namukulu w'eggwanga asobola okuntaacha president kubanga nze ndi wanki yogera mpolampola kubanga ebyo ebikinga bireeta mpalana tukwaniriza nnyo program ebintu bizibu ne Nassali Lydia tukwagala nnyo omulungi gwabeerako ng'otulaba ebintu ebyenjawulo ebizibu bye tuba nabyo novaayo noyamba webale nnyo bayitala olunaku olwaleero nziguse nga nkyetoolera ku nsonga za Kasule mwamulabako mwe mumuwulira abasinga basesa ate nga yalina ekizibu so abantu mwawulira nnyo ebisesa ekizibu ne mukyerabira naye ne bategeeza nti ebizibu bye nga we yali abinyumya n'anayogera ku ndwadde gye yali alina nga erimu nga ntetegeeka bulungi abasawo b'ekinnansi twagala oba oli awo baginnyonnyoleko ate n'abasawo abazungu nabo twandeetaaze baginnyonnyoleko naye nga bwe yesiba ennyo nti step mother nti oba yali alina ebikyamu byamukoze twagala okufuna omusawo atunnyonnyole tuzze wano ewa Ssalongo Nsiko oba oli awo okumwebuuzaako ebintu ebimu ng'obulwadde Kasule munaye we yatubuulira naffe twasigala twebuuza ebibuuzo so no kyekitulese olunaku olwaleero ate omuntu ono ayongera okutunnyonnyola nga bwe mbagambye nti kati oba yafuuka like oba mukwano gwaffe mumulabyeko ebintu ebiwera twajja tumunoonyerezaako nga abantu ate nammwe okwongera okukola ki okubamanyisa so kusaba neeyungeko tuyingire munda then tulabe ekisha agenda okutugamba ku bulwadde bwa Kasule manya ogenda opaakinga nako wendaga oyina olaga nasalirira ngoze mutuntu nnyo nze mutuntu ebyange bimanyi bigwa bugwi gwe tebakuganya nti olwokusatu tetukola ffe luba lwaffe lwakuwummula tunazi embugo z'abajjajja naffe lwe tubeerako ng'abantu temulaba kufamirizamu bwe kiri kale nsaba kumpaya kadde katono kubanga kino kyaguddewo ate nga kyetaagisa oba oli awo bambi bakitegeere kulakije emirimu gye twasaba bajjajjaffe okukola bwe buba obuzibu nga bugudde nja kulindako katono naye nyamba tukole mu ddakiika ntono kuba nina wendaga mu lukiiko ddakiika butono nnyo neyanziza nnyo neyanzeege omukulu tumusanze afuluma naye agenda tuwaayo obuddakiika butono just twongere okumanya tweyungeko twogererewo oba ate onojja okukyala n'osigala ebweru siruba tebakola mu Buganda tusobola okutu oyagala tuyingire kale sebo nange nsanyisa obbalaba nga luli mwe mwasalawo okubeera eno temuvaayo lugendo tuvaayo tubayimbiremu akayimba olugendo oyo mwana munange kuliko olugendo yogayoga Nassali yogayoga olugendo yogayoga temuziyisa mazina bajja kunsiba wano Ssalongo mbadde manyi ofulumya ogenzi Ssalongo tutuule wano tutuula wano ogudde muza Nassali katono size ekyamaanyi wano oba batuwe ku butebe batuwe ku butebe mayinja gayinza okumumenya nawo si walungi kutuula
naye ng'obulamu bugamba obulamu bwe butyo mwe bali kuweereza ggwanga naffe mwe tuli mpola mpola akuba nsanze nina olukiiko anti yenze kyamaani w'abasabo Kajjansi Town Council kati bampise waliwo yaleese obuzibu njagala genda kumulaba abutereevu bannange nga bw'otulaba wano eno tutudde ne Ssalongo Nsiko asobodde okutuwa obudde so tugenda kunyumya emboozi ebizibu byonna ateyongere kola ki okubitegeera Ssalongo nsanyusa okulaba wokulala weewaawo nange okusinkana newankubadde nti mbadde nawendaga naye si kyampisa mu Buganda ate omuntu najja okulaba n'omala gamulekawo si kirungi weewaawo olunaku lwakusatu mubeera mpulira mbawasa abasinga babeera tebakola si nti tebakola nti olw'okuba abajjajja tebakola naye lwe lunaku lw'okubabbulula okubajjulula okugjamu ebiba biwumbye okuteekateeka eddagala mubaamu enkyuku lugaba pulogulamuzi ku bantu abalala era awo tuba ku byaffe ng'era abantu abalala tetuba ku mirimu gy'abakulu newankubadde nti era basigala batukuuma weewaawo ensonga enkulu esinza okutuleeta wano olunaku olwaleero twalinako munnaffe ayitibwa Kasule abantu balaba Kasule muvubuka ali awo myaka gya 25 omuvubuka ono nga alina ekizibu Kasule agamba nti alina ekirwadde kijja ne kimukuba nagweri ekirwadde kimugwira bugwizi naye ekirwadde kino kijja ndowooza nga ali awo oba ng'akooye oba ali mu tulo oba sort of n'amala n'agweri ng'akooye bukooyi nekimanyi kimumalako yes nekibeera okugamba kyefaananyiza ensimbu yesebo naye nga tekitegeerekeka naye okunnyonnyolako bekutyo kuli ye bwannyonnyola mpozi kati ku nsonga eyo nti kiba kyetaaga najja bakama bange ne bamwetegereza naye nze kyenyinza okwogerako kiri nti ebiseera ebisinga waliwo obulwadde obujja ng'oli kivudde ku bwongo nga kiri mu butonde naaba nga obwongo bwe bufuna obuzibu kyebubadde bulina okukola essaawa eyo nekitabukola naye ate mulimu n'okuba nti nno ofunye ensimbu ng'obanjibwa okugeza nga bw'olaba jjajja kadduwanema wabaakubanja asobola okukulemaza naggongobaza naye nga si wazaalibwa kati kyenjagala okubuuza yazaalibwa agwa oba kyajjabuzi yazaalibwa taggwa kyajjabuzi kati awo aba alina okujja ne twetegereza ensonga eyo ne tulaba engeri gye tuyinza okikolamu bwe kiba kya kizungu era tumugamba nti weeyongereyo muki kuba waliwo ebimu bitasobola kukola eno ewaffe okugeza ffe tetussaako mazzi nti tukuwa ecupa ekifo ky'ecupa mpozi sobola okuga nti bakufumbire kimusaayi oba embooge naye ng'ate waliwo ebintu ebimu bye tulina okuba nti twebeereramu omuntu ayinza okubuuza nti bweba nga ddala nsimbu kikyeta ensimbu ensimbu eyo nebiseera ebisinga esobola okuviira ddala nga ya bujjajjeze egobereŋŋana nga nejjajjawo yagifunako kiri mu nnono kijja kigoberera nga bw'olaba obusezi tokeera nkya n'ofuuka musezi wabaawo akalandira gye bizze bikola ki era ebiseera ebisinga wosanga abasezi omanyi mulimu abasera emmere mulimu abasezi nga basera busezi bantu ne mubamu n'abasera nga balya bannaabwe kale abasezi banjawulo naye ng'era bw'ogenda okyetegereza kiri mu nnono kitegeeza nti osanga omuntu ng'oyo ng'abadde musezi alina omuzoogo abaako obwakabaka bulamu okkiriza okole ki ogaane so singa aba aterezeza ensonga za mukama waffe kabaka bulamu aba asobola okuba nti atereera kati ayinza okuba nga ali mu buufu obwo kitegeeza alina kujja ne tuzuula si kirungi kwogera bwogezi nga tosoose kumala kwekenneenya omuntu oyo abadde ki kubanga lwaki nkireese bwe ntyo n'okukibuuza abantu ddala abagwa ensimbu gye bali naye abantu bagamba ensimbu tewona ensimbu ewonera ddala naddala ng'omuntu abadde tennamutuusa ku mbeera yakumusuula namuliro kitegeeza bwe musuula mu muliro olwo aba agenze mu bwakiwanuka byebiki obwakiwanuka kwegamba nti ye aba anyiiza ennyo yoyo musirikale mukambwe ennyo asobola okukusuula muliro kuba ye omuliro kiringa kyakuzanyisa kye ebiseera ebisinga abuyita na bugonja bwe era emmandwa yakiwanuka eba ekutta ebiseera ebisinga omuntu ng'enywedde ku jjoba n'omuliro alya muki alya mulye oba ogulinnyamu oba n'agutulamu ate n'aguvaamu nga talina kimutuuseeko so ebintu bya Kasule alina kusooka kujja wano olina kumuleeta mu butuufu oba
onomuwa namba ya simu ne tulabika nti akuba najja oba onomwereetera gwe mwennyini gwonoomanya Nassali naye nga kituufu kiri tulina kusooka kumala kwekenneenya. Omuntu ono twamulabako dda gwe tuli naye Ssalongo. Abantu nabo nga balina ebibuuzo byabwe naye ebibuuzo ebisinga obungi ng'ovudde ku sayidi y'ebizibu bya Kasule. Abantu babaga nnyo okumanya ebintu bino ebyokusamira. Abantu b'e Bulaaya abasinga obungi bali eyo babagamba mbu bannange mujje mu bike simanyi babike simanyi bulamu. Kati abalala ne babagamba gowereza ssente fe tugenda kukyekolera. Ekyo omuntu agamba nti aweereza ssente kikyamu. Ensonga za bulamu goyino zeekolera kubanga buli buba bujjajjaabo olina okwetuukira gwe mwennyini. Ekyo kye baba bakola nti weereza ssente bakiyita kweweeza ate nga si kirungi kibanga kwegamba okuwummula tekuba kutuuka kubanga kumuwummuzaamu naye nga tokoze ekyo kyennyini kirina kukolebwa. Kale ensonga za bulamu zeetaaga kwetegereza nnyo kuba abantu abasinga obungi wano mu ggwanga ekibakuba bulamu oba ekibalemeseza okuba obulungi kabaka bulamu naye nga ate bulamu yeki bulamu be balongo. Ekireese obuzibu mu nsi muno abantu bonna okubanga bakaaba naddala bamaama mmwe mutuleetedde obuzibu so nga ate mwe mubeezaawo ensi eno mwe mutuzaala okubaawo mwe mutukumakuma kwega buli kye tukola ku nsi kuno maama yakituyamba okuba naye mulina omuze gwe mwakola omubi oba waliwo ekyobulabe kyemukola mugenda ne muzaala abaana abo abasigala abo omwana oyo asigala mubafugika ku bitooke mubafugika mu kasasiro mubafugika mu ttooyi kwegamba ng'ate okuva dda nedda nazze kuno baafugikibwanga mu bitooke era omwana omulenzi kyabanga kitooke kya nsowe ate omwana ow'obuwala ku nakitembe naye essaawa zino ttooyi era yensi eno okuba nti etaaguse nnyo. Tugende mpola kwekyo ekintu issues zetulina okwogerako nga nnyingi ate oleese ekyabo abaana basigalira like abo abaana tubaleka mu malwaliro bwe kiri mubaleka mu malwaliro mubaleka kasasiro kati ensi etaaguse ate abasawo bw'osaba ekyo ekintu abasinga tebakkiriza balina okukkiriza balina okumanya nti tuli mu Buganda balina okumanya obuwangwa bwabwe tewali ali wano kaabe musawo kaabe kyatalina buwangwa bwe ye yajja ate okuba omusawo era aba alinawo yasinziira olaba newoba ogenda kubafaaza bagamba ddayo tereeza ebirwamu bitereeza otya ti bakama bange ngenze kubuweereza naye nga mbamanyi mbategeera. Ekintu ekyo kigazi like bana ekyo kyoyogedde abazaala abaana tebakyabafugika simanyi ku bitooke n'ebiringa ebyo kyabulabe nnyo okutuuka ku ekyo nti abantu tebafuna mirembe nnyo nkugambye bwe bulongo bukyasinza ottawaanya wano Obuganda n'Obunyolo ekyo kyekifudde abakyala abasinga obungi okuba nti tebalina bufumbo bufudde buweddewo lwa nsonga eyo gwe tononyeza n'obuuza lwaki endwadde zifuuse endwadde mu ggwanga ye lwaki obwavu bufuuse obwavu ye lwaki teweebuuza lwaki buli kaseera abantu bafumbiriganye leero enkya beetadde bintu bikwasa ennaku oluusi oliwo otaddemu akasente ke konna oyanjudde omuntu omyezi ebiri adduse naye ng'ensonga emutawaanya jjajjaawe bulamu naye agannyo kizuula abeewaabe babisudde beefudde embunno beefudde abannaddiini naffe tuli bannaddiini kubanga tukkiririza mu buwanga n'ennono nga mwe tuyita era okumanya Katonda waffe. Abantu bangi nnyo bwe twakola program eyasembayo ne Ssalongo ebibuuzo byali bingi naye okusingira naddala abantu abatali wano eno mu Uganda nga bannayuganda mwabuuza nnyo ku nsonga ya bulamu obufumbo bufudde Bulaaya abantu like abakakasa nti empewo baziina bagamba nti bulamu abakubye nadda ne mukati naye kugamba tebitegerekeka bagamba baspendize sente zaabwe nasayi tuweze sente Uganda ekintu omusawo nakugamba kino nakugamba kiri kwegamba njagala oyongera okutangaaza ku bulamu oyo ozi kyenjagadde abatuuliza bamanye nti ensonga z'empewo nga zinnyo mulimu n'ebintu ebimu bye tuyita kaffecce wabula ngenda kwogera katono ku bulamu naye oyo anaaba ayagadde okumanya bulamu mpozi ngenda kumuwa gundi yaffe kuba twataddewo omutimbagano okusobola okuyamba n'ab'e Bulaaya okumanya ki ekigenda mu maaso eri www.surespells.com oba osobola okumanya ebimu ku bikwata kuba tuwandika n'obutabo nga tubussaako abantu okusobola okwongera okumanya ennono wazira bulamu ekitonotono wabeera ng'akyali mu bwawanga mu bwasooka ebiseera ebisinga
awakubirawo nnyo era abasinga obungi tebamutegeera oba nno obwawanga oba obwasooka bulamu bwe bamubikira ettanda olwo abikkibwa bubikkibwa ettanda naye ate waliwo ebiseera ebisinga okugenda okubikka ettanda bulamu alina okuba nga akuyise kitegeeza alina okuwa obubaka emuddireŋŋana emirundi ng'emeka naye singa weetumiikiriza n'ogenda ewa bulamu ettanda n'obikka okkiriza ogaana ate oba oyongedde buzibu ku buzibu kitegeeza nti liri ddwaniro bajjajjaffe gye baatabaliranga oba gye baabakwatira kuba bulamu yakwata emizimu yennanyini mizimu yennanyini mayembe kitegeeza buli asamira olina okutuukako ewa bulamu oba olina okukkiriza bulamu ensonga ze naye ate bulamu si yasookerwako olw'ensonga bulamu tayagala nnyo bintu byakusala musaayi kati bw'osoosa bulamu ng'ate okyalina n'okuwanga amayembe okyalinayo n'okuwunda emisambwa omusambwa mukasa kuba gwo gunywa mbuzi njeru okufuna enkanamu yagwo jjajja muwanga anywa nti myufu ate n'osooka bulamu okkiriza ogaane kye bayita omuntu n'oyoza n'oyanika mu ttaka naye bulamu waava eri mu bwawanga oba mu bwasooka akeno wansi muffe mu bwa kinene ennyumba awo no bwa kinene ennyumba waba ssa ate toyambuka mu bwawanga oba toyambuka waggulu mugenda kubikka ttanda olwo bulamu aba ate agenda kubikkibwa mu nnyumba olwo oba olina okukola ensonga nga ziri mu nju bwe bwa kinene ennyumba olwo aba asse wansi mu mmwe ng'abanja kika wali aba mu butonzi era we bamubikkira ettanda wabanga tebali mu butonzi nga yasse mu bwa kinene ennyumba n'omubikkira mu bwawanga awo nno wajjira obuvuyo ate obulala kati simanyi omanyi kitegedde bulungi olinga agamba nti ono omuntu nga bwogambye nti tebagala byakuyiwa musaayi tebagala byakola ki olinga agamba nti omuntu yandisoose n'akola bino ebintu ebirala yalisoose n'ategera ate ekirala waliwo n'ebika ebimu nga birina ebika ebibikola okugeza ekika ky'ennyonyi bw'oba onooteekateeka oba okukola kasubi olina okunoonya omuntu ayeddira empologoma yawanika ekisooka waggulu oba yawanika ekisasi ekisooka oba yalasa akasolya kwegamba kisinziira mu nnono mw'oba otambulidde so tomala gava buvi eri mbw'okole bulamu tekisoboka nsonga mpanvu nyo yajjajjaffe bulamu mpanvu naye nga amazima gali nti ebintu bya bulamu kwegamba biri mu bwesikufu oba mu kafeke waliwo ebimu ebitalina kuvaayo kasi bwe mukitegedde bulungi nnyo si kyekintu kyosobola okuva eri n'ogamba nti nno nze nteekeddwa okukola kino gwe nga bw'oba olabye soka like ofune obubaka ndowooza bwe kityo bwe nkitegedde abamu kwe bayita okuloota naye nga tekuba kuloota ekirooto kitegeeza omuntu kyalowoozezaako oba kyeyalabyeko oba kyeyawulira naye obubaka jjajjajja n'akugamba mwana wange nkwagala ttanda n'akutemera n'empenda engeri gy'ogenda otambulamu n'akulaga n'ekifo bwe kifaanana kitegeeza nti obubaka buba busse asobola okujja n'owulira ddoboozi nga ga mwana wange nkwagala ttanda n'afuuka ttanda kyekituukawo oba kyekibeerawo kwabo abagamba nti bafuna obubaka nga bw'obuyogedde naye nga oba oli awo nga bwekwese like nga tebuli direct nga bwekusifu yes kiba kitegeeza nti lubaaliwo tateredde alimu ebintu ebyetaaga okutereeza ate era nga biri mu bwabulamu kuba yaleeta ensonga eyo n'atandika okuzza eno kye bayita okwesa aba akwesa akuzza eno akuzza eno onoonye ekkuba ettuufu mosobola otambulira naye ekizibu ofunye oti omuntu anaakuyamba bulamu si buli musawo nti amukola era abangi n'abasawo bamwepankiddeko ne bafa si bamuzannyirako oli kabaka asiima busiimi nti oyo ankola oba tankola okuntereeza luganda luzibu oluganda luzibu naye kogamba si nsonga nnene nnyo si kyekintu kyotunulira n'ogamba nti nno nze njagumbiddwa akatebe kali wano ba tosoose kweyisaako jangu yambe kunduga wano bizibu nduga bamwe yanatuuse tetumanyi oba eddalu lyazzeemu tasobola kuganya kuva wano tatambula yekka
tatambula yekka Nduga oli otya? Nga gyendima oli otya muna ononye ekyeno ntambula obimanye byange ariko ogeno ongwiza nange ntambula ng'omuntu abantu balina ebizibu Nduga toyinza kulowooza nti gwe wekka wamukasa n'abalongo be leero osanze mbadde enfuluma abambuwa sibitegeera bawe bali badde mbalese mu lubiri badde mu lubiri nga balina bye bakola okay obutereevu twagatiddwa kati Nduga bamweyana twasembayo talina kasitola banga Edward awo bamuzagira nyamba ogeka kuŋŋamba asobola okujjanga omulangira n'ali kusazaako laga kati ndi mu bwamulangira siri mu bwakalalu bamweyana ebyo byonna yabikola ate nga wamusanze ng'ali mu bulangira ne Edward tolisangako n'omwenge tagunywa abeera mulangira banaye ebintu by'empewo bintu byabasawo bintu bya biki byo bibeera bizibu ddala naye nga omuntu asobola okubuulira ekintu mpola mpola ogenda okitegeera bulungi nnyo bino ebintu bizibu nnyo bisobedde abantu naye ng'ekisinza otukola obubi abasawo babbye sente z'abantu ate ono like Nduga naye otera okubeerayo naawe ng'olinayo emboozi ey'omusawo eyakkuba oyagala toyagala ati era ogenda okuzuula ekituufu mu lubaale bw'aba toyambiddwa bajjajjawo ba kikaakyo onzika bamaze kukuba abantu babakuba kati agenda okuzuula ate era wotuukirira wali ekituufu oba n'okuggwamu oweddemu kikyagenda mu maaso Ssalongo Nsiko Nduga bamweyana ffenna kati ate tuli waneeno saidi eno abaami baneeno balaba Papadide Generali omusamize kungwe bawabiba ani Dekisa mukyusa mugatta balabako waneeno naye emisambwa gyatugatta nti omanya abasinga balowooza nti emisambwa mbu abasamize tebasobola gatta oba kibu emikolo gikolebwa ddala bulungi nnyo bulungi ne bakugatta empeta ne mukazi wo mu bino si mu bino mu bujjajja mu buwangwa bw'ogamba bino mba sikutegedde naye ebyo ebintu ebyebagatta mu bujjajja temusobola kwawukana ate no gwe mukisa ogusinga okay Ssalongo kati tuweze tugenda kutandika emboozi Nduga ffe twasembayo okuba naye tukakutte nga bwe nkunnyonnyodde Nduga twasembayo okuba naye nga tubulira ebingi ebyeddalu byafuuka eddalu ne tugamba nange omusajja ono eyakategeera ebintu binene ebyempewo mazima ddala lubala asazewo amuloma amutuuse ku kino ensi yonna etegeere nti omwana ono agudde eddalu natunyumiza byonna ebyaliwo oba oliawo kaakati naye ekimuleese waneeno kyesinnaba kutegeera tetumanyi kikyagenda tugamba ate naye tetumanyi kikyogenda mugamba weki ebyakola ki ebyatuukawo Nduga wanaalika wanaabazika nkimanyi nti akumanyi sikumanya bumanya ne Nduga kati yafuukanga wa Luganda kuba baamuleeta nga buli omu atabuddwa bamutambuzako kubanga mumanyifu ate emikwana ina mingi ne bamuleetanga embeera tekola ki teteredde ng'aliko eddalu naye nga amazima teryali ddalu bwali bujjajjabwe nga bumubanja bwe twali kifudde ne taligamba nti ddalu wabula jjajja bamweyana yali abanja era ne tumuteekateeka n'afuna bye yali yeetaaga n'awona gwe abantu babatyo ab'eddalu bw'otunuulira Nduga olinako b'ofunyeyokko nabo nga bamufaanana bantu bangi nnyo abalina ensonga bwe zityo era ng'empewo zibabanja ne zibatuusa ku ekyo naye ekyo kijja kitya nti oba ototegedde jjajjaawo bw'omala okumutegeera n'omanya bye yeetaaga toyinza kituukako era bwe yamanya ki ekyetaagisa waali mulamu ne music agenda mukuba ate n'obujjajja bwabuweereze yekyalabye yabuuza kyekindese wano mba nzize okuva lwewandaba ntambuza nsonga z'abakulu ensonga z'abakulu tetugenda kuzifuula nga kisiize ziri awo nti buli kaseera ogenda kubeera buli omu atambula naawe agenda alabe ebyokola nze bwe nzijja mu mbuga mba ndi mu lunyiriri lwa kutambuza nsonga ate zaali zitabudde ebintu bya Nduga nga bwemumanyi emboozi bwazinyumya tumusalako busazi netumugamba Nduga munaye ogira okomaawo tunakuddira naye nga onkujukizaako ekyasinza okutuleeta wano eno
ensonga yabadde ku Kasule mwamulabako kirwadde ekyomutawanya n'ebiringa ebyo bye byatwese wano wa Ssalongo Nsiko. Tugendagendako mukuumulamu bwe tukomawo ate oba oliawo ayongere nayo okutunyonnyola nammwe mutegeere ekyamuleeta eno ensonga twakoma yeesabiyingiddemu bituuseewa. Oba oliawo naffe atuzzemu ku maanyi nammwe abazzemu ku maanyi ababitandise mutegeere nti bannaye biggwa bijja tuwakasa bikole kibigwe kati omulemu tovaako. Embeera tempisiza bulungi n'akatono.